Inside Story Uganda, real source of political updates. We are doing these things at a high risk, but every market is paid for by a human being. This is what these people don't know. Museveni cannot allow you to destroy his son. Do you think Museveni loves him more than his son? We were scavenging, political scavenger. The other day we were with Kony. Neighbors have a sajab of Asoma Kumacha. I'm looking for the education of Tadong and others. Nti, can't compose. If Museveni gives you a God, God kill my son. What do you do? I don't. Yes. But Tadong got a china mutwe. Kuvava Murimbi and Museveni is fighting a battle with the son. Yes. Kulayigye takitegeera. There is no way Museveni can fight his son. Take it easy. And there is no way Muhozi can fight his father. A mother tayinza kwogera bikwata ku mwana we baba yamulepinze. Who will respect him? Ekyo kiba kyama. Ffe mu Baganda nazaalawo bw'omukwata tayogera adduka buddusi gaba mawanu. Kibula Abaganda bakuga nti ebibite byenganaŋŋana okwata nazaalawo okwata nyoko okwata nazaalawo. You can change no waso omukazi omulala. Ate Abaganda batunzi b'omwenge bakyagala nnyo okwagala omwana n'ennyina. Ne Museveni n'agamba nti genda olwayise omwana wange ebyo bakayigula bisimanyi mpulira. Museveni yannimba obukulembeze yakulimba ki? Nze Museveni wampita nanga ndi Mirundi njagala nkulekera obwa pulezidenti bwa Uganda muganto tobyogera naku muzeeyi ffe tukwagala. Ngenze n'okugenda kati mukazi wange bwe mbaleka mu ddiiro ne mukazi wange nga olaba TV mulaba mupiira wa dika nze nanga nti ngenze gw'osigalamu naye era nange weefulumira naye bantu balina bungo mumutalina Museveni si ye mubi ye Museveni abatestinga ne mugwayo Kulayigye gwe Kulayigye gwosinga gwe Kulayigye nga tukoze kwenkana ye Kulayigye why are you not a full general? Kulayigye okuba wabwere yagobera tteeka lya UPDF Act. Omanye nti Kulayigye baali bamuzingizizza eggulu. He fought his way. Abasajja nga Kulayigye abo ono ye yakukuza Kulayigye ono kuwa ebiragiro ye yakukuza. Did you talk? Hey, Kulayigye says Museveni has not appointed him. Have you talked to Museveni? Kulayigye, have you talked to Museveni? Tana mulonda ku investing in Ministry of Defense. And what is sway? If I'm a man like Kulayigye, I would say, if the military is clean, we welcome the investigation. Kulayigye. And Kulayigye is married to a former nun. Kulayigye into Kuba Ngekolimira. Kulayigye into Kuba Kolimira. What do you want, sister? Kulayigye. Nkugamba. Ogenze persona. Ebikola bino byali biraga nti gavumenti ya Buganda yali yejjeko obuvunaanyizibwa okukuuma obulamu bw'Abaganda n'ebyabwe. Olwo ng'ekisigalidde gavumenti eyawakati. Those who are it remained in the hands of the central government to come and protect Baganda. This is why Obote managed to defeat these people. Abaganda bakati bati katulinda mononozi fabaniyeddwa ku mutwe abanyaziddwako tunoonya omwana aniyedde ku nyumba katunoonya musiba nappi nono omusisuka pamba mu buniero kyogamba naye Obote okujja okwabolishinga obwakabaka yajja yalunula. That's why there was a missing feeling. Yali kubyo bwakabaka gwo yamala kubalinda ne beetimamu andi Baganda olwabamuyambako ne Museveni yabaleka ne batta abantu. Yakola endagano ye Nairobi nabaga protect human rights nizibalima. And people looked at Museveni as babitandisa libali bonna begatta bakube Museveni to be isolated as a Wemonga. But because of the human rights violations abantu batunulya Museveni as a gundi. Ilibaleta nafano kwe tutunulira omuzira waffe abajoogeddwa abakooto ne batunya ku mitone bajjawo program zaffe ne batukola kindi tuwe ne batwabuwaza emyaka 10 lwaki siwagira mukozi nikati sometimes ogamba muze zetamanti yo mulinda liberator wamwe
bino nebadde bikolebwa under whose watch. Anti kyenkubuulira Museveni gave me money omukoto n'azikwata n'aziremera kati ate Museveni ate ekyaddamu omusaba anti ono amutya kati kaninde atatya omukoto anankubira omukoto n'amugjawo nenfuna sente zange. This is what it means. Ti omwana akuga nti bw'oba tompadde mami kaakomewo mami anampa kuba akulaba naawe osaba mami. Mukazi bw'aba yakola kati yafuuse haji kufuuse haji kati nze Museveni yampa sente zange n'azikwata nina ogenda omufukamirira tonfuna n'omukuba n'azimugjamu naye nadduka n'ebibye nebisiga nebidduka. This is what the Baganda did. Nkugamba ekyewuunyisa nti abaali emmengo mu kiseera ekyo tebaavumiriranga bikolwa nga bino wabula okuddamu kimu nti baali basanyawo balabe ba Buganda. Abantu abaali emmengo nga bagamba nti abaali bakubwa baali baliddemu kabaka olukwe. But this way Abaganda bino nno ebyafaayo bya Buganda kakati timiteriyo. The Baganda decided Buganda te Buganda kiswa ekirimu namunso enkuyege n'enswa kabaka ye namunso era Ssaabaepiskopi Kiwanuka bwe yabawandiikira ebbaluwa nga abalabula nti kabaka yekamulema egifuula kibiina. You are dividing the Baganda into two. Muteesa yalagira bakwate Ssaabaepiskopi Kiwanuka teyamusangawo yali agenze Roma ne bakwata Monsignori Ssebayiga ne bamutwala mu kkomera ate nga Ssebayiga yiri between Buganda and the Ekereziya. Monsignori bamutwala talinnya wakabaka yekka n'obujozi bwa Muteesa nga yali atamidde mugere mukwate. Abakatuliki 10 n'emmundu n'amafumu n'embwa ne bakuŋŋaanira Lubaga ne bagamba bw'atamutamudde kikase tugende tumugjewo. Era obukulembeze omuntu azaalibwa n'obukulembeze bwe. The late Cardinal Nsoboka was Vicar General at Lubaga. He was at his pastoral work. He found hundreds of Catholics gathered at Mengo with the spears, guns, and hunting dogs, ready to attack Kabaka. N'abagamba mwe abazira munyingire mu Ekereziya nebino ebyokulwanyisa byammwe mbisabire n'abirinnyako. When they entered the church ebyokulwanyisa byammwe byabaga nti mubirinnyewo nga baagala okuba Muteesa bamugjeyo n'omwenge gwe. Abakatuliki baali baagala okuba Muteesa bamugjeyo n'omwenge gwe. Omwenge gwe yali atamidde. Cardinal Nsoboka n'atuma omuntu ewa Kakungulu n'amugamba Kakungulu tell your brother ngenda kusoma misa naye kasiteggwako nga tannatasebayiga Abakatuliki mbata obugalagala babulengera mu lubiri bwekalakasa obugalagala bwekalakasa kwata ku Mukatuliki. Agati Muteesa ava mu mwenge bamuga nti Abakatuliki obalengera yafuluma mu ddirisa n'abalengera ng'omwenge gumuweddeko nga beekalakasa Lubaga kwe kutasebayiga. Naye era Abakatuliki beekalakasa mu Kampala n'embwa n'amafumu oliwa tukube abalaga obusu. Muteesa neyekweka mu lubiri. Abakatuliki baali bamukuba kwe kubaleetera ekyo ekifaananyi ekiri e Lubaga genda okirabe kitunudde mutwekobe mwennyini mu nnyumba ya Kabaka. Muteesa wenti to Vatican ne bagaana okijjawo. Lwanga yali akyepankirako nekimusala yali etindabirwamu mbw akijjewo akitunuza ewalala nekyokinja Lwanga. Ngenda kuleeta akatabo kange. Vatican yampadde $20,000 to write that book about the statue of the Virgin Mary. Ekyo ekifaananyi bwe baakireeta baakijja Roma nekiyitire Vatican nekiyitire Canada nekijja wano. Bishop Gunde Bishop Dungu yali ayagala nnyo Obwakabaka n'abaga nti bannaye temukisimbawo temukisimbira Muteesa kamala okugenda okwegayira Vatican. Ekifaananyi ekyo baakiteeka emabega Kereziya eyo waliwo Kereziya enkadde ng'etondere na zino olusuku lwakwata omuliro ne Kereziya nekwata omuliro tekyasiriira kwe kukirimba awo wekiri
Omukazi omulokole recent yeje na kirase dinaziba amaso. Niyakoma nti omukazi omuzungu ankubye olwe. Abakabaka ekabayagala bajje bakikube. Ne basanga ka abazungu mukaaga bayina empima. Empima ogimanyi ge mafumu agamasamasa. Ate bonna baziba amaso. That statue of the Virgin Mary. Bakireetera mingo kuba kabaka tasula mu lubiri. Kyajja kyonga kina. Rwanga yali agala okikyusa nga papa ajja. Nekimukinja. Ono akiddemu ono semugerera kikwate kalabe. Oba amanyi ekyava. Bakiteeka mu bisenge bya Vatican abakatoliki mukuba bakubisa bifaana. Oba teyakuba namugongo ne bamuleeta kiryawo mulimbo. Waliwo ekiri mulimbo mugere mu kikebere. Bakikwatiyako mu ddwaliro erubaga nga kitambula. I'm telling you. Omupiira bwe gwali e Brazil tewakiraba temwalaba ekifaananyi kyabikira ekiri e Brazil ekyo kyalemera omubbi abawala kwe bakeera okusaba abanoonya abasajja b'okufumbirwa kikola ebyewuunyo ekyo ekifaananyi ekiri e Rubaga Buganda bwe baanafuna ebizibu kikaaba omusaayi kyobola baleeta abakatoliki bakatikkiro nebamaleeta bakatikkiro kabaka alina okwetonda alina okugenda e Vatican yeetonde ekyo kifaananyi bakirekawo muzinga gw'ekereziya ogwo muzinga bakuba bwe bakuba omanyi nti Kayiira kwe yateeka moto yakuba olubiri obote yagamba oyita ojo genda oyonoone buli kintu kyonna e Rubaga naye tukikwata tokwata ku kifaananyi ekyo Lwanga yabadde akyetibamu aleese endabirwamu mbu kibeere mu ndabirwamu munda kuba akolagana n'engango n'oyo Mayiga nga yeroya wa kereziya bwe bakikyuse kyamutugirawo mugende mukitegeere mukinoonyereze wagala kwepankira ku kifaananyi ekyo aleese endabirwamu bakikyuse Mayiga mukyakoledde kabaka baali bagala kikyusa bweyogera bwotyo olinga alaga nti waliwo olutalo wakati w'obwakabaka n'ekereziya olutalo lweruyawo yes ekereziya bwe yali etandikibwa mu Africa ne Latin America yasingirwa Bikira Maria. Every time the Catholic Church is in danger it evokes the Virgin Mary. That's why that statue of the Virgin Mary is there. You can see it. It is facing the Kabaka's residence. Why? The Kabaka declared the war on the Catholic Church. Bwe baali bafuna ebintu byabwe ebivudde Lancaster. Archbishop Kiwanuka yagenda mu Bulange. Muteesa n'amuvuma. N'abamu kubabadde bakanya ebyaffe namulikyeko nga nomwe bali era ebisigadde bijja kusonjoka. Archbishop Kiwanuka agenda okufuluma. Nga akasajja bakayita Lwabidongo abajozi abaali bajoga ekereziya waliwo Lwabidongo Haji Busungu ne Omuseveni ng'emmotoka ya Ssaabasumba Kiwanuka Benzi muyingire bayiyemu omwimi nga n'emipiira bagisumuludde. He walked on foot to Rubaga. He rejected the offers. Yakwata sapule y'enzirugavu n'agyolekeza Bulange n'aga nti ekizimbe kino omuvudde abanvuma kirirwawo nga tekituulwamu. Bulange yamala bbanga ki nga tetuulwamu yatambuza bigere n'agenda mu ekereziya e Rubaga n'asaba ekitambiro kya misa yakkirizanga nnyo mu Bikira Maria. When the Catholic Church is in danger it evokes the Virgin Mary. Why? Virgin Mary went into heaven alive. Ebikolwa ebyekitiibwa ekikolwa eky'obubereberye Bikira Maria alinnya mu ggulu Bikira Maria tumusanyukire. Tulina ebikolwa ebyekitiibwa mu Katoliki ebikolwa ebyessanyu Bikira Maria nti olizaala omwana wa Katonda Yesu Kristo asiba ku mpagi n'akubwa nnyo. I'm a Catholic but a nominal Catholic but mbimanyi ebya kereziya mbimanyi but I fear to be controlled. The Pope blessed me. President yalisa nyanjudde but the Pope sent his aid. Namuga nanga you know you were Catholic. Yes, you were politician. Yes, ask God for these things. My mother alemedde bamulinya motoka yamulinya olwa Museveni talina kyamuwadde. He's alive. Yagenda Embalala kakuloti bakajjamu era kati yali mu amaanyi nnyo ekyokubiri n'ensaba family yange to unite mulimu abakazi bana abaana nkaaga kakati abo kati balina chairman waabwe although they are bickering is yes but if I die today abaana bange bali united. What I asked the Pope money
bankubye ne banjoga omukono njoga omukono kuba buli kintu omukono njoga. I have money. My family are going to school. I told this some of the children. But God gave me abana abagezi. Yeye aliyoweza jakonia kumtoa njoga mfokechi tolishanio mwini sangwe. Why have I survived the killings, assassination? Baga dokumpwe mutwe Mirundi yema. Popo zikundi. Atenga nibi wafe webiri. Hata ya. Omuntu kulava kumabeka gajjajawe. Mi ngambi wereza nkera mu kanisa. Nkera mu kanisa yabyo. Ono gundi. Kati omusajja asinga okweyagala ennyo omumanyi. Bujingo. Sinze namuwonya. Bujingo sinze namukwati abaliwo awatedde sente n'obo babukedde. Nemba mulaga nti baabala. Omusajja n'agamba, Pastor God, you say, this man must be arrested, taken into Kitalia with his Malaya, and the church closed. Bujingo has pulled people from Satan to God. How would you ban? God yabula. God yabula. Namukuba God nabula. Netedi nemukuba nemujjawo. Netedi nemukuba nemujjawo. Powers, special powers. Mzee Tamale. Napigenda kubanga tumaliriza. Yes. Waliwo question yakatabo kalike wabuzi ke walese. Is it politics or economy? Kano akasale. For sure. Embere tambula mu gwanga. I'm a discussant. Is it politics? Sale I'm a discussant. They don't come to Alida. I'm a discussant. Discussant, chobola ngobe a critique. I've written it. Sale history ya mumpa yenna. From pre-independence up to here. Inandage katange mulaze. Tewali muntu yali akoze policies ngaza Museveni. Because Museveni is a socialist, he's not a capitalist. Museveni gives a capitalism. No, you akakundi kabana batano nemugba mmwe. How can a son of Ukulu go to a Maulidi and steal Rusani of Pilau? With all the money you have, Zemubi, abali abana kwinyo. Nimugenda musokola n'oganisi. Ne baba kwatira eyo mindi yange kemisango. Ati jumuna ko mambalaba. Give me my man and I go. You see, this man Mirundi is a complex man. One day he can wake up annoyed. Mbakuba butabi. You see, you put my money where it kwa account zembaleke. No yeye jogo lyokulowoza kuluno mwafura yatasoboka. You see what was about. What else has Museveni not done? What did you leave that? Museveni nakwata said, omanyi mwete mukimanyi. Did they want to create? Museveni agenda kufuna stability kujina emyaka egisigaddeyo. Akakundi kakubidwa. Akakundi kabakoto. Tofunye yakawanula ebbanko. Ata ina kyalaga. Kati abakoto bagenda kuddayo ku drawing board. Bakoto be batawanye eggwanga. Naye mukebera ekyali ekyati. Abakoto kati munatawanya eggwanga kutujoga. Kiwanuka kutunyalako. Nokwana ekizimbe kyange n'okiremera. Nokwata kalugire nakwata sente zange. The issue was balowooza nti Museveni bwagwa babe bakikwata kaffe. Omanya mpozi tugisasula mu sefuliya. Today wazewo force abantu kwe bakola namulebe yayita ku lwentebe abantu bagala awanula yebbango bagala kagama oligino akuba ku muntu ku musume sasi abantu balebeko kwabyese abye ku sente za radio abye ku sente bakola yijinga badduka bano batadongo nga badduka kakati this time Museveni has done everything. When you read my book, tewali muntu yali atadde sente mu bantu nga Museveni. This is why katukatiko namase katulina Museveni energized. Museveni statement you ebere clear. Yes. Tewali mtatade sente. Tewali mu bantu. Because Museveni is a socialist. With no impact. Ati nkubulye bazibbi bali bagalabwe. Kamera bugomo w'omukazi omugumba. Abaganda baganda kamera bugomo. Omugo okutalimbya nyanja gumira bugomo. Buli kamene bakaba mbu bakole ruling families. Kibalemye tufunyo muyina sente tuyina omuzira. Tuyina omuzira muyina sente tuyina omuzira. Muyina obujozi tuyina omuzira muzira yameze. Namulabye ng'ayita ku lw'entebe ne bangamba oyani.
Tibaga muganda wo muto wuya ayiseewo ayine muntu ziri namulaba kadduka ayingira abakooto bayingira binya bya mmese abakooto be bajoze eggwanga Museveni basipriveeri over abakooto tibalowooza muyinza okuvaamu omusika tasobola abantu beganda bayika mu luguudo nadduka ye tasobolerako ddala kati let us wait. Sare has given us a new chapter. Let us get away from the succession battle. Museveni has been energized. I cannot rule out Biden to visit Uganda. Why? Museveni katonda obukulembeze olina okuba n'omukisa. Kugambye tibesi yagenda mu America. Shaka sali n'amutambuza buli wamu. Bakuba Twin Towers besi nga takyaliyo. Yagenda ne sirani lye. Bobi Wine yayina sirani lye. Naye yakoze sente okusinga yo mukozi wa sente Bobi Wine. He's a money maker. Family yetiri de kwavuwala. Kakati yiruko for abasoma international relations. You cannot solo era bwagambi. Museveni is a seventh influence. Why not the first? Nobody bufu. Media has been the first victim in Uganda. Before Zumbo Nogisi. Babu yambisa kubati wina capital. Your media ya food. So when cut over the day, cut over the week in the book, don't have nothing to me. The media has no respect. I can handle the media single-handedly. I'm more powerful than the media combined, whether print or not. Have you forgotten that you're a journalist? No. But no siba amawulire. In fact, jakole chakataba kenda wande. The history of journalism. Monitor people are not journalists. These are mercenaries. Buked are not journalists. It's a misnomer. To call on monitor newspaper is a misnomer. In mass communication, we call it a misnomer. Something that appears when it is not. Those ones are finished. Those ones misnomers. Buked they have been sucked into it. Kakati kugamba tubasoma international relations oyina okutegeera Congo cannot be settled. Kenya is sitting in Tembo. The Kenyan army, once they kill 10 of them, the Kenyan government will collapse. Why? Kenya is a coalition government. In fact, if you want to send the Kenyan army to Congo, talk to Raila Odinga. Are you sure? I'm telling you. See a president. And in see chief in command. Yamusinzo budwe mitwala aga. Abiri. Aga. Abiri. Era naku ezo Ruto yali yepanga. Come on the street and I receive. Dibanka sika. Tuchigeza. Chirazira kwanganga Mirundi mu Uganda chirazira. Omuko. Chirazira kwanganga Mirundi tanganga ngibwa. Nkubale kwaliko bejo ko ndi kuja. Bamanyi nenga kujjamu. Kakati Kenya is a coalition government. The power only 200. Gomeche baitala Raila Odinga. Waman. Even the media is dominated by Raila Odinga. Yeah. Why? Ruto yakole ensobi. Abamawulire bamunyiza. Najjayo ba reporters. N'abawemirimu, yes. PPU. But whatever you write can be is only approved, can only go through by the sub-editor or the editor. Kakati, even if you give a reporter money, this is what NRM is doing. Tell reporters, never was said. Bifuruma. Yes. Sorry, I'm a freelance. I'm what? Are you fine? I never said that the media Uganda Nijijo. Nijibomu from Nijijo. You are far. Monitor to call a monitor newspaper is a misnomer. To call a monitor misnomer mass communication is something that appears when it is not. Book it is not a newspaper. But Babaduka. Nti ekyabadaza abasajja babakutte ne babatwala ne bawuche komera emirambo gyabaseba abasangidwa mu komera jeriwa. What is the manhunt for those who escaped? Normally, once the people come and these two prisoners, those inside the elements run away. You are writing rubbish. So those newspapers now bokuba olijingo oli mu binere twebula run away. Museveni is here to stay. All this man who had assembled a team
who had created a subterfuge in the government has lost. Adde ku businesses nga Sezalawe be yamugambye involve in investment. Ono muleke mu politics we. Muhozi will defeat you. Why? The strongest weapon in the politics there are two. Not to be tainted and to be young. Muhozi mubi mukoze ezambiri mukoze. Singwana yaba bamwe mudduka. That's why you say this man must write a document. Kalugire jiwandi ko jirezi. Shuti kwa muntu wange mupewe sase mutwe. Tumalichegerani. Tuli basajja ba amanyi mu gwanga mu. Mwatusanga mu busanza. Amu order than you. Kale. Yes. Mukama abankumire tugenda kuba kudako sports mwana n'omajja lina bulime sawa zino koze n'omukulu omukotino Disemvuma ne Jeff mu studios tusikana olundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.